waliwo olugero olw'Abaganda olugamba nti nga tonnafa teweevuma nsi era ng'olugero olwo ffenna nti watwali tuluddeko olugero luno lulabika nga lutuukidde ddala mu mbeera eriwo ew'omukyala Annie Taylor era ng'ovume okubeera nga temunange mukazi wattu yavuddeyo ne yeekubira omulanga nga bebakeera ku makya ne bamusuulira abalongo era n'akola bintu bingi nnyo yeesudde okubeera nga ate abyogerawo yabadde ku business shower nasudde okubeera nga ate bibatuusako era nga munnange public yavuddeyo n'ebeera nga ate mulumbagana abantu bangi basudde okubeera nga tebamulumbagana ate abalala abatini ku bo basudde okubeera nga tebadda ku sayidi ye era nga munnange omukyala Annie Taylor abadde akyali awo ng'ali maziga yeekubagiza eno bamusabula eno baweereza bino eno bakola biki jjukira n'omwami we mu balongo mmwe yeesudde okubeera nga temunange agendera era munnange abadde atudde awo akasimu ne kavuga nti oli ludda wa Annie Taylor nti ndi wano era munnange abakulu abasudde okubeera nga ate bamukubira essimu bamutuusizzaako amawulire agakyasinze okuba amalungi amanene era nga ndowooza buli muntu yenna ge yandegomba okubeera nga temunange afuna munnange Annie Taylor abadde akyali awo n'afuna essimu nga bwekutegeeza era ng'essimu eno emutegeeza nti wiiki ejja oba wiiki bbiri okuva kati agenda kubeera nga ate asisinkana omukulembeze w'eggwanga abeere nga ate amutunuza mu nsonga ezisookera ddala ensonga z'essomero lye kubanga akasomero katini kali awo keetaagamu support era nga Annie Taylor alina ekirooto ky'okubeera nga temunange azimbira ddala essomero eddene so appointment already eri approved era nkutegeeza within 1 week oba 2 weeks agenda kubeera nga ate asinkana omukulembeze w'eggwanga kati no olunaku olwaliro asobodde okubeera nga ate asinkana speaker wa parliament y'eggwanga lyattu Uganda omukyala Anita Amongo era n'abaako ejjamba lyasobodde okubeera nga ate amukwasa era ng'avuddeyo nga musanyufu bitya obutami bwina ngenda kubeera nga tebubatirawo nsobola okubeera nga ate ensonga ezo omuzeewulira ku bannange Annie Taylor ye yagudde dda mu bintu era tubeere nga tetumuyuzayuza kubanga kino kyekisinga okubeera nga ate munnange ekikulu era ng'avuddeyo n'akakasa n'agamba abalogo mwavaayo ne mundoga mukola mutya ne mukola ebintu bingi nnyo kakati n'eddogo lyammwe litanisa okubeera nga ate lifuluka mpola mpola wano na wano so mwe mwasiba n'emikisa gyange vana okubeera nga ate ddali mu bufumbo obwo obw'eddagala kakati no munnange emikisa gyange gitanisa okubeera nga ate gisumuluka ebyo bigambo bibadde bya mukyala Annie Taylor ngenda kubeera nga ate nkuzanyira obutambyawo sobola okubeera nga ate naawe weerabirako ku biki ebiguddewo sayidi ze wenda bakuggyeyo n'obutambi bulala bungi nnyo ngenda kubeera nga ate bukutuusako ku nsonga ez'enjawulo eziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyettu Uganda tula butuzikalira subscribinga twegateko buli wena badese video ka notification kajja kusumyawo nti kakati NHPR kyasobodde okubeera nga ate atuleetera sayidi zeno ka tusimbule ne Annie Taylor n'amawulire ge ag'essanyu gasobodde okubeera nga ate afuna olunaku olwaleero taba yegwe Taylor si wa mukwano bambi mpe abaana abazadde bange bambi mpe abaana Little Taylor zesaraddekeya waneno ekirwa tutuno tutuuse MP Masaka banange uyanze sinamere banange uyanze banenze nebyokwogera sibina angambye kamu Can I hug you? Can I give you a hug? Oh my God, I can't believe this reality. Bana nsunako mamito. Nsunako manyeti byada. Honey. Oh, can I first breathe? Oh my God. Mama, wait, what's wrong with you, Mama? I'm registering, go on. Banange ebyokwogera banange bimpeddeko naye munange weebale nnyo weebale it's okay I swear to God thank you so much. Welcome, but please get up. Thank you so much weebale nnyo banange musisinkanye bulijjo babadde nga bansabira nga bagamba Annie Taylor bampereza video walabe honorable Namere MP Masaka wamulabye Okay, calm down, okay. But I want to congratulate you. Banange Annie, webale kutandika somero. Thank you. Webale kulaga nti pain is not the end of the road. Yes. Zasimanye bye wayitamu. Okujjako ebitonotono by'otubulidde nga tulina speaker. Ate era nze nyinza obuteyingiza nnyo mu bya family. Bane tubalaba speaker. Omukyala yenna banjagala afune okuyambibwa. Webale okutandikawo essomero ate era n'otambulira mu layini y'abakyala oba abazadde nti ogenda kubanga oyina essomero erya early childhood development. Yes. Banange nga bwe mwalaba mu vidiyo yaffe
video ku mukutu gwange gwa TikTok ne Facebook ne Instagram nasuubiza okuyambako omukyala Nalongo Antela nasuubiza nze n'omwami wange nasaba omwami wange nakkiriza Mamito ne Papito nze nali nyinawo miliyoni emu bambi ne musaba naye n'agattako miliyoni emu njagala osooka okwanjula emiliyoni zaffe 2 ziizino miliyoni 2 zo zange ne Papito nsonyiwa kasooka nsiruke Wallahi yatoriwo narebonsasira. Thank you so much, Mama. Okay. Kale stuka. And get up. Come on. And okay. Kakate sawa ino tuli nakasero. Mama nitamo munange, thank you so much. Banange honorable namere ya tuli nakasero. Get up and esawa ino tuli nakasero and abakulaba right honorable speaker nga wena basuubiza nti ensonga za Anne njazanjula ewa speaker. Era on top of this 2 million ezaffe ne speaker naye amuwaddeyo amafuta ga million 5 just mafuta. Naye speaker awadde Anne appointment ku Tuesday. Amuwadde an official appointment. Agimuwadde officially akkiriza okumulaba ku Lwokubiri essaawa 5:30. Era speaker omulungi ennyo Mama Nalongo, mama w'abayimbi. Mama Nalongo. Akkiriza Nalongo munne amuleetere ne ku balongo be. Abalabeko. Era ngenda baleeta. Era agambye ayagala asabira abaana abo. Babere bamukisa ne mama waabwe. Era nakkiriza okubeera godmother. So I want to congratulate Anne kubanga ekirooto kye kyongedde okubanga kituukirira. Bambi yatandika ka project ke. It's gonna come together, Anne. Ate otuuke ng'olina n'ettaka eriryo. Abantu bonna balina amasomero, abalina nursery schools, daycares bangi batandika nga bapangisa naye kati abasinga bali mu premises nga zaabwe. So tofaayo. I congratulate you nti mu bulumi oba mu bizibu byonna by'oyiseemu ate wasalawo okutandika essomero. Nkiddamu ffe tetwagala kwenyigira nnyo na kweyingiza mu bya famiriyo. Tetumanyi byabaawo. Okusingira ddala twagala kulaba gwe ng'omukyala nga tokaaba. President Museveni yawa abakyala omwaganya nabo okweyagalira mu ggwanga. Yatujja emanju n'atuwa empowerment, n'akkiriza batusomese, n'akkiriza batugeme, n'atwongerako bupoints ku university. Akoze deliberate efforts okulaba nti abakyala beeyagalira mu ggwanga lino. So tetwagala kulaba mukyala akaaba. Ku mulembe gwa muzeeyi. Ate tulina omukisa nti speaker wa parliament Nalongo Anita Among mukyala. Era nze bannange kyova olaba nze n'ababaka abalala bonna naddala abakyala tulwana omukyala oyo abasigala mu ekyo ekifo mukyala munnaffe. Bannange omukyala w'omutima omulungi ng'ono. Gw'ojjogamba munaye byantabukako n'akuwuliriza. Nzize nga simanyi nti bane nsobola n'okutuulako. Simanyi kyakubagamba bannaye munkebereko ku Lwokubiri. Tubadde tebakkirizaayo cameras naye nga bambi omukyala abadde so empathetic towards Anne. Kyokka ekyewuunyisa ate Anne abadde ayingira ng'ate n'abafuluma nabo bava kufuna buyambi. Kale omuntu bw'atyo tuba tulina okusiimako. So Anne, I wish you all the best. Thank you so much. Nga bwe bamukugambye ku Tuesday ojje n'abalongo gw'omukisa gwo. Nga Mama Anita Among bannange neyanziza nnyo neyanzeege. Weebale kumanya nnaku y'abakyala. Weebale nnyo weebalire ddala. Weebale nnyo bannange gwe tumanyi kyempulira gwe kubanga buli kaseera maybe obeera omulabo bw'obibeera, but thank you so much. God bless you so much. God bless you too. I'm praying for you. I'm praying for your project. I'm praying for your children. Amen. Yes. Abakyala bali eyo mwenna bambi. Single mothers, I pray that you just find healing. Ate wakati mu bizibu byonna, I pray that you can still be able to run your businesses, to take care of your children, to find a way to get out of debt. N'ebizibu byonna ba-single mothers bye bafuna. Bambi, Mukama ajja kubasaasira. Fenna tulina ekkubo eririsimira lye tuyiseemu. But we're now winners. Ne Mama speaker kyova olaba ategeera buli mukyala kyayita. Byakugamba buli mukyala kyayitamu buli stage.
yagiyitamuko paka we yeewerera n'afuuka lawyer n'afuuka accountant kati speaker. So tumuggyeko strength. Let's speak a lot of strength from her. Abakyala tugume ate twekumeekume. Olaba osobola okukolera mukyala munno pass gimukolere. Oyinza obutagimukolera wa speaker nga nze bwe ngikoledde Anne. Naye wonna w'osobola okukolera omukyala pass. Abantu b'obuvunaanyizibwa mu ggwanga bangi. Wonna w'osobola okukolera munno pass. Oba eyo mu basuubuzi bannammwe oba ki pass gimukolere. Banange nzaani. Mwebaza bambi okubudaabuda Anne. Kubanga okumanya abadde so kind atuuse n'atusaba alabeko ku Anne yekka era afunyeyo obudde ne boogerako babiri bokka. So Anne, I hope this day makes you feel a little better. It is. Ankusabire proposal yo ku Tuesday speaker agikirize mu butongole ayongere okuba nti atambulira wamu naawe. Have to go. Amen. Thank you so much, Mama. Olwokubiri tuli wamu. Please, sawa 5 n'ekitundu tuli wa speaker ku Lwokubiri bannange tugenda ne Naalongo ewa Naalongo munne n'abalongo. Speaker Ju. Ate muninde ku Lwokubiri. Buli agegedde omimwa buli agegedde amatu amanyira Bebekulu na Kenzo. Nemoza mmonja kudde engulu. Akasajja tekaswala ako. Nakakala ku federation wali ku pool recent konako nanga kajide bwekesinisa kimwe kiduka mwanyina katunanga bisaseme singa manyi bakafana na live nano ko gate kwogera bwe manyi nakuyaba abakazi era mu wasaba naso ko mwana nga ina family tegeera muzalemu ebinyonyi noimya maso gala novu tata wo akuzaala olwokuba osabiza nesene so ogula muzadde wo gwe moja ne mtu vumanga magala x tuja baba tuja kwogera mazima ndiro ngende kunoonya mpo omulimu nga bwe nakunoonya ddi era nkwetaaga koki ndiro ngende kunoonya mpo yosende nga bwe nakunoonya ddi ozo nzungirako ebbanga lyonna nsasudde kunja kisame na kunjogerako ozo Bebekulu yakusuzanga mu hoteleze bay dakazungira manene we kagala okusula n'obusolo bwakaguba bara bidentwa waunya na watobana ko nonga masaga kuunya we nango tuunyira ngata tukwenyala so muyigo okusima ku bantu nga bakyali balamu mbo tosobodde kusima Kenzo oba Bebekulu yakuteka yakuwaayo ezo ze yakuwa wali osobola kuzikola bwa tubagamba wane binne mulowooza ntino byakusaaga mujja mu public ne mwasamirira wali mu public ngwasima ngozo ogenda kuddamu alabe Museveni gwe ugwe oli musangawa ogenda musangawa abandi kuzizayo watumanyira manya n'otupamako obaloza baba ali awo kumbi baali basanyufu kalingo omuzina zino ne woli mulaba olifuna sente gwe njagala Bebekulu atazifune bajena zimuwa njagala azifuna aziriye atazirina mu kamera njagala azifuna azigabira abantu oba azigabire bamuleko babaki oba azituwe tuziriye Bebekulu bozifuna ngozituwa nga tuzirya nyense tegeera ate abagamba wazijjayo kati mu kitwale nti yazijjayo nataziba waabwe zivaayo temulete agamwa temusembera ngenda kuwabira Bebekulu ogenda mu wabira omusibewa
Kyanaku nnyo anyway. Ekyobusirusiru ekiri waggulu obusirusiru kyekibutamanya nti oli musiru. Musajja akuyambye akuzza n'engulu kati oyogera n'okwogera. Annanga abantu bagwagwagwaga naye abantu abasiru kyanaku nnyo. Kiringa abantu abanvuma kati ngono kisa ky'amazzi. Kisa ky'amazzi ne munanvuma naye mwegatta mwenna ebiwemmeneko bebitooletoole bebiziringu. Ne munivuma kigambo kinjagala mumpe ku kitiibwa. Singa ku mwenna buli musaala we gujja omwezi gwa mu buli muntu akeera n'angamba Jennifer. Tukuweereza emitwalo 10. Singa buli munsanga munsiimula engatto. Lwansonga ki? Mu katogolezi zaffe mu 7 nze gwe yasooka okulaba mu interest nampo bwa advisor. Mwenna mwakopanze. Mwenna. Wowe manyi ng'oli mu kategori yaffe. I'm a senior president advisor nze mbatwala. Put a respect on my name. Mwali mmanya ekigamba advisor kikitegeeza mwali mmanya gye kiri. Mwena mwala akolanga muze yabumpadde. Nebijja nga biwumpuguma. Bizinyula amanyuma amakadda gagubedda. Byasama kino kitembeeta ogubuto gwamira nsangi mwana wange. Oba wekipama wafaanana wata bijuza toyo ebyo. Kati kino tuka wekipama. Biwaluka buwalu soyinzo gamala kikuba mu lupiira kipame. Matako kyamanje oga mataka gastamya ku toyi. Bibidduka n'emimwa gya toyi ebyo. Ina kifudukayo nga kigifaanana. Oya kupamira mu toyi nejjula mu nnaku ezi. Laba olubuto. Agama bina agatuuza ku toyo n'atapamira mimwa gya toyi oyo. Ayina kituli kya amabina ge gannabansa sana tegeyawula. Kirowooza mbu kina njogerako ne kifuna views. Nze njogera mazima Museveni yawa studio y'abayimbi. Abaana abawala bonna abazaawo 9 ku 10 obeba sekondo basiga n'ebirwadde. Mubakoledde ki? Baba obumbi bw'ensimbi obumbi n'obumbi mugende mugule ebyuma mwabireeta. Ekifoto wakipangisa Suzani Makula. Nawe bakunoonyerezeko nga bagamba banoonyereze ku Namyalo. Basooke kunoonyereza ku ggwe. Babanoonyerezeko tulabe. Madamu Jenny baleke noonyereza ku studio gye wawa abantu bano. Beba kakubaana b'abantu bana basize sirimu. Enyimba ze bali nga tebazibawa. Mpite ku baana be muli recording nga tembawa nyimba. Mpite ku baana be mujjeko sente. Nga te State House basasula sente buli mwezi. Muni bali matuli recording ze bano ne babawa sente. Abana mbajjeko sente nze nakola olimba lwa Museveni nze kennyini. Mweyo student mululemera nga mwagala sente mitwala aga. Era nenga bawa. Sabasasula. Mwaite mululemedde. Kati obanza akoze olimba lwa Museveni mu studio ya Museveni munsasuza. Olwo abaana bala abajja. Muideka abana sene batuniza n'ebibanja mubali kodinga. Mube baseeko buli mwana mwala ajja mumwe bakako. Mubakoseze ebyambyone. Nenyimba temuziba wadde. Nagayimba ge muli kodinga tegasala wadde zana tegane kigabagasiza. Tegasala dokutuke namasuba. Gakomaawo. Kubanga mumujja sede mu State House temuli kodinga recording ebiyimba yimba ne mmanyira abantu. Njagala nga tebanakola ku Namyalo investigation bakoleko investigation za studio Museveni gye yabawa. Mama nacho yajiba kwasa. Esasula buli mwezi. Esasula buli kintu. Tulabe kye yambye eggwanga. Abayimbi mwafukire eggwanga ekikolimo. Buli sente limbayimbi limba promote limbayimbi eggwanga gundi bbiri zokka. Mwandi bade mufuka bene mwabaza ne kyagwana singa muli yammwe. Nze gwawo wa advisor nze najja ekigambo presidential advisor. Nebitandika okutangala mbisa batwaga kye wadde full figure owote full figure banango muwota kyo vala ne mu kusigninga contract ne contract nze na basose biza bate byakomyo bino bimawobe byonna nzago bakwasa office President Museveni napa de motoka zero mileage kati obonjagala oba tonjagala oyina okunebaza kubanga ne kigamba advisor wakitegeera kunze nawo soko obusabe wandi baddewo go bandi kwadde mulimu kigwa tategeera era kulipira nze kunesi wako nga wa full figure buli asaba nagamba nga wa full figure wote full figure fena tatuwa nga wa full figure appreciate me put a respect on my name because enyana nga ya kubacking okufuna omulimu wantagada ne kigamba advisor chechi singa tebabumpa no kyanga kituya nakyo nakifubutuka embizi kiwunya kyaje wayinga kikwana blessing kyo nananga ne kisajja nga kiwunya
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.